Mu video eno nkuleetedde Kadaama eyakutte baba akatambi nga mukwatirira. Gwolowooza nti kibadde kya buvunaanyizibwa Kadaama okukwata akatambi kano n'akateeka ku social media. Oba oli awo Kadaama ono baba atera omutawaanya so n'asalawo amutege essimu amukwate olw'okwagala obujulizi. Naye abaffe ekyebuuzibwa kibadde kya buvunaanyizibwa Kadaama ono okuteeka akatambi ku social media. Ogenda tuwa endowooza yo ng'omaze kulaba vidiyo eno era nga siri mu kwonoona budde bwo katugende mu katambi kano. Amannya nze Donake, tubaaniriza ku Jobless Kadaama channel, tovaawo. Yes, ndowooza akatambi buli omu akeerabiddeko. Katukubaganye ebirowoozo nga Twitter mu comment section. Olowooza Kadaama ono okukwata akatambi yabadde mukyamu? Olowooza Kadaama ono okukwata akatambi n'akata n'akateeka ku social media abadde mutuufu? Abaffe mukimanyi nti Abawarabu baagala nnyo privacy. Baagala ebintu byabwe bisigale mu nsi yaabwe, baagala ebintu byabwe bisigale mu nnyumba yaabwe, tebaagala kubalaalaasa. Gwe muli olowooza nti singa akatambi kano kaliikinga ne katuuka ku Muwarabu ono, Kadaama ono anaasigaza obulamu? Abaffe ye yandikoze atya okwetaasa oba okwerwanako oba okufuna evidence? Kubanga yagenze okutega essimu eno nga bulijjo ekisajja kimutawaanya, so n'agamba nti neetaaga obujulizi. Obujulizi bwo bumuyambirawa? Bumuyamba singa obuzibu buba buguddeko n'agendanga ku ofiisi aba ajja kuyambibwa. Naye singa nti kiba kituuse mu maka gakolamu ne baba nga be bakitegedde, awo tabu eba ezze. Katusinkane mu comment section nga tukobagana ebirowoozo. Teweerabira okusubscribinga oba oli mupya ku channel yaffe eno, ate tokomaoko okwata ne ku notification bell tube nga tutambulira wamu. Sharinga channel yaffe eno